Agave Kalangala omukyala Irene Nampala ngono yesimbyewo mu kifo kya sister we Helen eyali omubaka omukyala we Kalangala gwe bayitanga Helen Nakimuli ngono yafa aganiddwa okuba laaliye esembayo oba okunoonya akalulu olunaku lwe olusembayo ne bamukansolinga. Ono ayogedde ebigambo bingi nnyo. Jjukire Kalangala ne President Museveni gyali era naye anoonyeza ow'ekibiina kya NRM Aida akalulu ku lw'ekifo ky'omubaka omukyala Kalangala. Irene Nampala agambye nti bino byonna ebitambula ebigenda maaso n'ebyokumukansolinga okuba laale yesembayo bijja kuggwa era ajja kumaliriza nga ye mubaka gwe balonze. Jjukira nti ono aviira ddala mu nnyumba eya Helen Nakimuli era gwe bawa kaadi ya Nuupu okunoonyezaako akalulu okusobola okubakiikirira mu palamenti ya Uganda. Olwaleero Kalangala oyinza okugamba nti babadde mu final touches kubanga okulonda yassa kujja kubanga kugenda mu maaso mu wiiki eno yennyini, naye agavayo geego bakugamba nti Irene Nampala bamuganye okubanga akuba campaigns ezisembayo oba akola laale esembayo nga beekwasa mbu President Yoweri Kaguta Museveni nga mbujali Kalangala, so badde tebasobola kubanga bamukkiriza. Awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, anavuddeyo n'agamba nti mmwe mwenna abaliyo nga mubadde temwanafuna oba ku experience nga abantu ba KCCA nga bamenya bizinesi, bagamba nti ate wazzeewo omuze omulala gwe guliwa guno bibe mu bye babadde batannatuukako okumenyera amayumba gammwe na bizinensi zammwe ebintu byakyuseemu nga tebannaba kumenya basooka kutereeza disipule. Wano babadde ku Lwemitiyana okwosa jjo ne basooka bawamba ebintu by'abantu nga babiteeka ku mmotoka ne babitwala. Naye ekyasinze okunnyumira nti ate bwe baatuuse ku mugwiro omuyindi ye bamugambye bugambi gwe tegulawo ebintu byo byongezeeyokko, naye ebyabannansi nga babitegula babiteeka ku mmotoka. Uganda etunyumira, buli omu egenda mumusanga waali, buli omu ajja kutegeera, buli omu agenda kumanya wawe weetaagisiza, wawe weetaagira okutandika, tutandise ddi, twegasse ddi. Naye nga buli omu kikukwatako, gwe batannaba kutuukako teweeyibaala. Kaabirako era nga gye bituuse munnange byose byanga. Ate onavuddeyo n'agamba nti olaba basiba lukwago atalina kye yakola, ate olwo singa baakwata ku pulezidenti waffe. Olaba mukwata lukwago ne mumuyisa bwe muti atalina kye yakola, gwe musuubiriza obusuubiriza mbu simanya yamanya ku misango n'atayogera, ne mumusibako ogw'okwagala okulya mu nsi y'olukwe treason, ne muleka abantu ababbye ensi Uganda abagibbye buli kimu, ebyobugagga, abakumpanyiza bannayuganda, abagobye bannayuganda ku mataka gaabwe, ababbye sente z'amabaati bali eyo bayinaayina, ababbye sente z'emyoga bali eyo. Ne muyisa lukwago bwe muti muyinza okugamba ayina emmundu oba mwamukwata na kisi oba mwamukwata na kiki, omusajja atalina musango n'akamu. Mumulowooza tusobola okukkiriza mu lukwago alina omusango? Talina musango. Ne mumujwetekako emisango mbu simanya yalya mu nsi y'olukwe. Gwe muntaasanga nga alina gurupu y'abantu agiwadde ebijambiya oba agiwadde emmundu, omusajja ne mumusindika nayo kisanga Uganda, ne mumulesa famire ye, abaana, mukyala we n'alaba nga taata waabwe bamutaddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Naye nga omusajja looya yasoma amateeka. Mumulowooza mwagala tulowooza santi lukwago amateeka ge yasoma yayitamu mayite bw'ati syo, amanyi ddi lwalina okuzza omusango na ddi lwalina okugwewala. Sewe ne mumugyeteekako omusango mbu yali ayagala kulya mu nsi y'olukwe, yamanya nga Besigye agenda kujjako Uganda n'atayogera. Mmwe abatalina bujulizi okisanga Uganda maama nnyabo nga wali mu Uganda eyo abalidde sente z'enguudo bali eyo bayinaayina. Muswaza bannange, ffe twabavaako, temukyaswala muswaza buswaza. Wali eyo abatta abantu, ababbye sente z'abalema, ababbye sente z'enguudo, ababbye sente za gavumenti esobola okuyamba bannayuganda okubajja mu bwavu. Bayinaayina temubakwatako ne mukwata lukwago musimanya twamusuubiriza okubanga amanyi nti lukwaga nti Besigye agenda kuwamba gavumenti, kati leero tumutaddeko omusango
imagine ffe twabavaako mukola byammwe akaseera kammwe kajja nezireeta ono ye n'atugamba nti kwe kusinziira ku ebyo byonna ebigenda mu maaso n'abantu abasibiddwa mu ngeri ng'emu ku bintu ebyekusiza ku ebyo ng'ebya Lukwago nti mu mutuufu omusajja si waakuva mu kkomera. Ffenna tukimanyi nti Lukwago si waakuva mu kkomera ku indikeeta zonna ezizze zeeyoleka ku bannabyabufuzi b'opposition be bakwata. Kati njagala tuddeyo nga abannuupu temunneewuba ku kkooti nga temunneefuula basimpasayizinga ne Lukwago. Ensonga zino ezikwasa bannammwe zitandikira wa? Ensonga ezakwasizza Lukwago zaasooka kukwasa Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abalala. Era ensonga zino zaava ku ssimu ya Dr. Kizza Besigye eyabbibwa ku kitebe kya Nuupu. Essimu eyabbibwa ya Dr. Kizza Besigye ng'eyagibba mwana wammwe yennyini yagituusa atya ku Ssemwayi bajjemu obujulizi obuteeka abasajja bano mu nkomyo. Mwenna mwali ku mission y'emu yakuggyako gavumenti. Abasajja bano mwabalwana n'omulundi Dr. Kizza Besigye yabagamba nti wano tewali democracy. Mwamulaga nti mmwe democracy mumulabawo era waali. Mu byonna bye mubadde mukola mubadde mutuukiriza mission ey'okutta legase y'abasajja bano n'okubajja mu buyinza obubadde bubakutte okuyingira amakomera. So kubalaba ku kkooti olwaleero n'ennaku zonna nga n'ensonga zennyini eziteesa abaami bano mu kkomera zaatandikira ku kitebe ewammwe. Essimu ya Dr. Kizza Besigye mwe bajja obujulizi obutwala abalala ani yagibba ku kitebe era lwaki baagibbira ku kitebe? Bwe baagibbira ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi? Awo we twagala nga temunnasimpasayizinga nakulaga nti mwagala nnyo abantu be mutaawagira mu kalulu ne be mutaawa Favour be mwalwana ennyo okujja mu bifo. Mutubuulire lwaki essimu ya Dr. Kizza Besigye bwe yabbibwa ku kitebe? Ekitebe ekyo kiina connection kine Ssemwayi essimu gye yatuuka mu dakiika 3 nga n'omuntu eyagibba mumumanyi bulungi. Lubongo ya n'Ennyanzi bino baabibannyonnyola ne babagamba omwana azze essimu ya Dr. Kizza Besigye ng'olukwe mulumanyi. Olwaleero mwefuula abasimpasayizi nga temukimanyi nti Lukwago oyo tagenda kuva mu kkomera ku misango gye baabateekako. Era temukimanyi nti akwatibwa kati ku by'obufuzi tava mu kkomera. Ne bw'oba obbye kasimu olaba edi mutwe gye bali kubba sweta. Temukimanyi nti General Muhoozi Simpase yagijjawo n'omuzannyo gwe mwazannyanga ne taata we. Munnabyabufuzi yali tasibwa bamukwata tasula mu kaduukulu naye kati Muhoozi omuzannyo alina mulala nnyo talina Simpase ku bannabyabufuzi. Ebyo ebyokukola ssente mu gavumenti tabyagala. Naye nze ebibuuzo bye njagala bwe muba temulya na General Muhoozi na kuzannya naye emizannyo essimu gye babba ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi? Nange ffe tubawo kubanga tugakutuusaako gonna agatambula era gagenda mu maaso. Ebintu by'essimu ebintu ebyo twabiwulirako era nga balumiriza omwana nno gwe balumiriza gwe nawulirako nga boogera nti yabba essimu eyo alina mu kkomera era nga mpola ffe weetuli. Naye kyentegeddeko ono munnamateeka Martha nga waggwanga lya Kenya era nga y'omu ku abo abanankyukakyuka nga yagaaniddwa okuba ng'ayingira mu ggwanga Uganda. Awo tuvuddewo tugende ku nsonga ya Kabaka ne Muhoozi. Ono alina kyagamba ku nsonga y'okuwamba Kabaka era alina obubaka wa General Muhoozi Kainerugaba. Kati wagambye nti oyagala kukwata Ssaabasajja Kabaka omuteeke mu basement. Well and good. Kansooke nkunnyonnyole. Olunattawamba lusooka muziba nnyindo. Olunattawamba lusooka muziba nnyindo. Bwe butyo era n'akanaafa tekawulira ng'ombe. Goyinza okubola Abaganda nti basiriise. Mubatta mubalemesezza obulamu nti baliwo weebali. Wali olinyeeko omuyembe oba wali oguddeko mu kiyumba ky'enjuki. Enjuki
enjuki zibeera nga ziri awo nizo zikwate mwozigule kana abaganda balinga nnumba oba kalalankoma tamala gakuluma nga tomulubya kana abaganda batunda we bali babalaba buli kimu gwe kola buli kyolina okukola tetugenda kugaana munnange you are free naye ozanyira mu kiyumba ky'empologoma nga tomanyi muganda temumanyi ate kuno abategedde nnyo ate kuno mweyambudde nnyo kati nze mayiga mutwale no problem neffe bw'ogenda tugenda kukwata ku Ssaabasajja Kabaka tetulina buzibu kubanga siro musoose mwateekateeka omuwa obutone mbumuwa n'ennwana ekintu ekyo kirwana kuba omuwano mpaka abantu banneyungako okumutaasa kakyali kye tukumalidde statement gy'okoze ogimininga era ogitegeera naye nga bulijjo Buganda gye twali tuyina nga Ssanoga Mulenge gyatannajja Buganda yandibadde yataddewo ddensasagge mu mawulire neetuuza n'olukiiko naye era nga omanyi nti omukozi wa Museveni wa Muhoozi akyasirise tannanyega bwe bati batandise otutusanyirako n'otusiga ettoomi olw'okuba nti administration y'ebyobufuzi ly'Emmengo yonna ya gavumenti basobola kwogera kigambo ekyo. Teyongereyo mu mawulire ag'enjawulo nze bwendi okubanga nga kutuusaako munnange Isaya kakati we twogera mbu Hajati Namyalo nti ssaawa yonna naye akwatibwa. Alipoota eyasooka ne mugigaana, alipoota ey'okubiri ne mugiremesa. Kakati twalinze bulungi ekisajja kyo nga kigenze mbusimanyi kyade kigenzewa munnaye no Namyalo kyensobola okugamba wakoze ensobi lipooti yayiseewo geno yagifunye era kati wenjogerera kati ofuka omusulo wodduka bw'okomawo badde batugaana okubyogerako ife twakuzibwa mukama waga kino kikole kino sikyagala era bw'okola omuvubuka gwe tuliisa obuliisa naye nga tulaba yena tusitukiramu nga ki omuvubuka gwe tusasulira ku Secretariat omuvubuka eyajja yavula amaanyi agajjawa agoogera ku Commander in Chief trulida ogenda kukakasa nti Uganda teriimu ebyo bya trulida bya naleero ogenda kubuulira jeno emundu ze mwabba e Kasese omanyi nti olutalo olwobadde oteeka e Kasese tubadde tulumanyi mukwata ssente za Jeno Museveni zateeka mu Secretariat bwe weefuula mbu ogenda Makka omanyi nti emitambulo gyo gyonna kaakati ogenda kwatibwa otandika okunnyonnyola emu ku emu e Kasese abantu baafa gw'omw avumirira Muhoozi buli kyakola omwagala ku bodaboda era ogamba tolina kyewakola lipoota eyasooka twagikola ne tugiwaayo ne bagaana ne bagamba mbu nedda alipoota ey'okubiri era ne mugaana neebaza Katonda weebale nnyo Katonda waffe yatutonda kwoleka mazima ku ssaawa eno ekisajja kyammwe kye mumadde mukozesa nga kyonoonayonoona lipooti zaffe ze tuwa jeno nga bazifutyanka kyade kivuddewo Namyalo owedde ogaba ssente ng'oziwa ekisajja kyo okiwa simanyi trulida bamuwadde emmotoka kakati ogenda tubuulira emmotoka no problem kubanga ffe abamu twagula amamotoka nga tetumanyina kumanya nti tunajja wano okuwabula eggwanga kakati ekiriwo abantu abaafu e Kasese abantu ababonaabonera around Kasese biki bikyamu abakonjo obulumi bwe bwayiseemu tugenda bukulaga ogenda kunnyonnyola eggwanga lwaki mukola ebintu bwe bityo eno we mwefuula mbu muli bantu balamu eggwanga liri ku bunkenke tuli mu misango gy'abasajja abakulu abaagala okutabangula emirembe mu ggwanga mwe muli eno nammwe mukola byamwe byakuseketterera ssente z'omuwa omusolo we muziwaayo Namyalo nkulayirira oba nkugambe ki kwata kisajja kyo kimukomba bokisi nga we nakugamba luli kwata kimukomba bokisi gwe kennyini kitwaleyo okikoleko delivery otherwise ekijja si muntu mubadde muvuma mubadde muvoola bwe kinywa obukyayi bwe kikolera bu video mu kamotoka simanyi biki gunaako akawala kamali gurupu yonna yawedde amanya twagawaddeyo tewali kirala amanya twagawaddeyo bakye mwagala okumanya teri kubattira ku liiso
mubeeraawo buli kimu ne mukibuukira, kino ne mukibuukira, ne kino ne mukibuukira, oli muyeekera nambeemu. Ate Jeno munnaaye kyensobola okugamba weebalire ddala mukama waffe. Ebintu bye tuba tukugamba bye bituufu. Abo abasajja tebaagalangako gavumenti eno. Era neewuunya nnyo. Kino oba kandeke kwogera mannya. Naye neewuunya nnyo mwannyoko. Namwewuunya nnyo mwannyoko kuba nkimanyi Muzeeyi Museveni emyaka gy'aliko nze simusisinkanganangako personally. Naye neewuunya nnyo our dear sister ng'akutta abasajja abafere abatwalidde Muzeeyi e Rwakitula. Mbusimanyi bano balina kye bakola omulimu nga gwambula era baakabi nnyo n'okwata obuwumbi 5 billion nti oziweeyo. For what? Jeno, thank you so much. Abantu nga bano tebasaanidde kubeeramu kubanga all in all era bayeekera ba gavumenti. Balya mu lulime ne mu luzise, ekyo kye bayita okubeera omuyeekera. Kati gwe muvubuka simanyi true leader. Honorable Nsereko yagezaako okuleeta concession tubeere nga tukuwa naye nga ffe abamu twakulaba dda. Emitambulo gy'otambula nga tugimanyi. Otambula odde eno, n'otambula n'odde eno, n'otambula n'odde eno, n'otambula n'odde eno. Ife tumanyi buli by'otambuza. Sente eziva ku secretariat oyina b'ozitwalira. Empapula zonna zaawedde, kati naawe genda mu basementi. Anti wagamba nti Muhoozi tomanyi kyasobola kukola. Era n'ogamba nti simanyi oyagala Jeno Muhoozi abeereko ku boda. Igwana questioninga Jeno Emuke. Gwe kisiraani okwesyoninga Jeno Emuke. Wava yiri mu nsiko mugundi mu bibira by'e Kabamba. Oze mu Kampala waakanywako ku mpewo ennungi naawe otandika kumanyira bantu. Jeno Emuke omanyi entalo zaalwanyi olw'okuba ggwe obadde ogwa bukavu obw'ekisiru. Kati gwe yeeyita nti gwe ow'ekitalo. Bukavakava bw'ogwe ye wa mukamaawo. N'okola kino n'okola kiri. Banaye Abannayuganda mutusaasire. Gwe woba omanyi naddala mu abasimanyi nze ndi mu bya entertainment simanyi ndi mu ebyobufuzi mu byesonyiwo. Ebintu ebiri emabega ne bw'olaba nga ffe abantu abamu tugenda mu mute. Ebigenda mu maaso temubitegeera. Sigala muleeniyo woba oli mu entertainment. Beera ku entertainment. Sibagaana kwogera ku byabufuzi. But you people get serious. Ojja kumaliriza nga naawe ogendeddewoko mu basement. Ono muvuka abadde akola ebintu ebyekiyeekera ng'ate akozesa ssente ya muwa musolo nga namyalo ya muzimuwa. Kakati namyalo bagenda okubuuza era naawe olina question mark nnene ne passport yo sisuubira nti okyagirina we twogerera. Ebintu bitabuse. Mukoze ebintu bingi nga mukozesa ssente y'omuwa musolo. Nodde eno n'ogabire, nodde eno n'ogabire. Banaye tweweeko respect. Ate tuwe ne respect ssente y'omuwa musolo. Ne respect tugiwe ekintu kye bayita office. Office nga it's a public office. Gihandolinge bulungi. Lema kubeera kudiibuuda aba Napoleon kind of. Wogenze, n'owaayo omutwalo gwa $. No olina akuuma akakuba ssente. President Museveni yakugambako nti genda odiibudde bw'otyo. Abali obubi be mutalaba. Mugenda kutubuulira ekituufu. Kati ekivubuka kyammwe kino simanyi kitulumizi nakigamba dda. Honorable yagezaako okutussa wamu tubifundikire naye nga tulaba tekiggwa. Ekintu kiggwera eri wa Jeno mu basement. Ne bw'onodduka oddawa baaba toyina wokya. Omulabi mulungi, omulabi wa NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wona wonna w'osinzidde. Tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tukikuwa. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tulina okubanga tutunuulira naye nga akalulu ke kalangala bannange mukateekeko amaaso. Bagamba nti omukulu yagambye nti kagwake keetoonye NRM alina okuwangula era oyo ye mukulu alio Nakasolo n'agamba nti bwe naaba tewangudde mu bulungi waliwo plan B abaffe
gwaffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna gatambula era binavaayo byonna tujja kubanga tugakuwa sigala naffe tova